Gwe wenna nga tebannaba kukuba corona vaccine injection muganda wange eno video yo togiyitako. Eno message yange y'abantu abazze nga bangoberera way back from 2017 nga gwe weesiga adita byayogera era ng'ongoberera ku mikutu gyange gyonna ng'ebigambo byenjogera mazima ddala bikuzzaamu amaanyi bikuwabula bikusomesa era nga message gye nteeka wano ogifunyeemu eno video yo muganda wange. Gwe wenna atannaba kutwala vaccine nga tebannaba gikuba oba ng'osuubira okugikuba wuliriza bino bulungi. Nina baganda bange mu inbox abansindikidde messages ne bansindikira ebifaananyi ne videos engeri corona vaccine gye bayisizzaamu. Njagala okubategeeza baganda bange ng'era vaccine yonna vaccine ng'eyina kyejjanjaba oba ng'eyina obulwadde bwe preventing oba obulwadde bwejjanjaba oba obulwadde bwemenyaamenya muganda wange buli vaccine eyina side effect oba yaki katwogere ku side effects za vaccine eno gye batukuba mu mubiri. Vaccine eno abamu ebalwaza omusujja, abalala ebalwaza omutwe, abalala ebalwaza ebifuba ebyamaanyi, abalala nebalwaza ssenyiga ow'amaanyi, abalala nebaleetera kamunguluze, abalala nebaleetera omusujja ogw'amaanyi, abalala nebazimbya emikono, abalala nebazimbya amagulu, abalala nebamenyamenya muscles ng'omuntu takyasobola kutambula, abalala negenda nga ebakooya ng'omuntu akoowa omubiri gwe gwonna gukoowa talina maanyi, abalala ebawa kamunguluze. Baganda bange bangi nnyo abagenda ne bakola mistake eno nga gwe tebannaba kukuba vaccine n'osooka kumira paracetamol oba n'omira painkiller. Muganda wange njagala okutegeeza nti ezo painkiller zomira oba paracetamol zomira okola butwa mu mubiri. Vaccine eno weyeegatta n'eryo eddagala lyomize lisobola okuviirako obuzibu muganda wange era nga lisobola okuziyiza vaccine eno okubako emirimu gyekola mu mubiri gwo obulungi. Gwe wenna alabye side effects zino zenjogeddeko wammanga njagala okukutegeeza nti nno mulimu abantu abalina ebirwadde ebyekusifu nga temukkirizibwa kutekinga eno vaccine, abantu ng'abalwadde b'omutima, abantu ng'abalwadde ba pressure, abantu nga abalina allergies. Ng'olina ekirwadde ekyekusifu sooka oyogere ne dokita nga tebannaba kukuba mpisa eno amanye eneekuyisa bulungi oba teekuyise bulungi. Waliwo abantu abali entitled abatalina kutekinga vaccine eno at all nga abaana abatannaba weza myaka 16 nga abakadde, abakazi b'embuto n'abakazi abayonsa tebalina kutekinga vaccine eno. Gwalina side effects zino tandika okunywa amazzi nga gawera, nywa fruits eziwera, tandika okwambala engoye eziri tight oberenga eziri light oberenga oyisa empewo, beera mu kifo ekiri refreshed ojja kuba. Yes mukwano, third dose njimanyiiko era essaawa zino weeri. Lwakuba nti amalwaliro agasinga aga gavumenti teganaba kutandika kukkiriza appointments. Ndowooza gagenda atandika ne January naye ayina sente ze ng'asobola okugenda mu malwaliro gano aga private third dose gye bayita oba booster dose weebityo yo weeri. So no weŋŋambira gwe atera okumbuuza ekibuuzo nti nze bossi wange yagaana kuntwala ku covid vaccine okunkuba akayiso gwangamba nti nkole ntya. Munange weekalakaase bakutwale. Olaba doze yokusatu ezze kati ate gwe atanaba kufuna esooka oba eyokubiri. Ate ng'olina okimanya nti tolisobola kuyita ku airport nga doze ezo tozirina. Eno eyokusatu yo tenabeera compulsory, tenaba kuba ya buwaze nti yo ne bw'oba togirina essaawa zino ogenda, naye era nayo gye tulaga mu maaso eyo myezi 5-6 era nayo egenda kubanga eri compulsory. So omuwarabu yakulimba n'akulemera nti simanyi n'akulimba nti tebikyaliyo gye biri eddagala bafuna bulungi nnyo era ku bwereere tosasula yadde n'ekikumi. So no gwe atanaba kugenda genda mangu. Omuwarabu yakukwatamu amagezi kugamba akulimbalimba bw'atyo nti bw'otuuka ku ssaawa y'okugenda abajje bakugambe nti tosobola kuyita ku kisaawe. So naawe omanya nti ate bw'ofuna doozi esooka olina okumalawo omwezi ofune ey'okubiri omalewo omwezi era ofune ey'okusatu. Kuyamba nti egyo myezi 3 bw'abanga akukkiriza ojja agikola nga gibadde tegiri ku puroguraamu yo. So mu byonna olina okwebeereramu.